twali ebyennyanja ne bintama abantu abasinga bammanyisira ebyennyanja yali yawabirire okumpi mulamuguka kojjaffe yali atunda ebyennyanja nga buli lunaku tufuna empuuta emmotoka y'empuuta eyimirira ne mujjako bye mwagala naye yeeyongerayo buli lunaku nga tuli empuuta byantama kati sibirya mwebale kubeererawo maama waffe taata wange nkwebaza okuba nti okkiriza nobeera wano siri muntu mwangu kwagalika naye abantu banjagala bambi besanga banjagala omuntu yenna okubeera nange olina kubanga osibye pini siri mwangu nnyo naye ate nga njagalika bwe njagala omuntu mwagalira kulya ddala njagala mwana gwe gwe wantama ekyamazima emyaka nkaaga gikunyongedde okamala ekyamazima okyali muwala muto kamala era bagamba nti okadde twagala tusobogesa kubanga tukibenyewa kaogezi olwaleero oli mukyala mubalagavu bannange era baneyinsawo musobola ogezaako tekawo obugalo ku lw'ensonga maama akyali muto era ng'ekyamazima ategeezera ng'atutegeezera ng'atugamba nti ekyamazima maama twenyumiriza mu kubanga tukuyita maama era tukwenyumirizamu kubanga wasobola ogezaako tuzaala kubanga tetwandibadde wano ffenna naye tukola okubanga maama wakola omulimu ogw'amaanyi tweyanziza nnyo ku nsonga eyo era ng'agamba nti ekyamazima maama gye tuvudde bingi bye tuyiseemu osobola ogezaako otegeera embeera yonna ate nga naffe tugijjukirira nga tugimanyi era ng'agamba nti jjukira akaseera ke twakubiramu amatafaali maama osobola ogezaako okajjukira embeera gye twasobola ogezaako kubanga tutoba mu mbeera yonna era ng'agamba jjukira akaseera we twafumbira emwogo jjukira akaseera we twafumbira paani ku nguudo maama jjukira akaseera ke twatundiramu chipusi akaseera ko maama osogezaako kajjukira era ng'agamba nti jjukira maama akaseera ke twatambuziza suwiti ku luguudo ninga ekyamazima golo ne we tusula enjala nga tetulina kyakulya ne wasobola ogezaako beerawo wasobola ogezaako kubanga nesi oyamba tusobola ogezaako beera bwe tuti era nga tubaza ne Allah ekyamazima akoze omulimu gw'amaanyi tetwandibadde wano asobola ogezaako kubanga atukuza era natuteeka ku mbeera eno mu ngeri bweti mu kaseera kano kennyini era agamba nti ebiseera ebisinga tuddaawo ne bannange n'abaana bonna ne tutuula ntandika ogezaako kubanga tubulira ebigambo ne tunyumyamu ne tumanya gye tuvudde ne tukunyumyako maama ne tuuka ekiseera ne tuseka mutuufu maama obonyebonye atootobye naye ate ekintu ky'otobedde ekyamazima Allah asobola ogezaako kikusasula kubanga ekyamazima tuli b'amaanyi abaana bonna b'amaanyi banayisibwe kiri abaana bonna b'amaanyi basobola ogezaako kubanga bakola ekintu ekyenjawulo essaawa zino zennyini era ng'ategeeza nti maama ekyamazima tulina abantu bangi abatunuliza ekiiso abantu ababi n'ekinjagala ogezeeko otegeera maama nti Allah gwe bali mu kulwana naye tibalina kintu kyonna kibagenda gezaako kubanga batusobola kubanga Allah yali mabega mu ensonga zonna era ng'akutegeeza maama ekyamazima akwagala nnyo kamala happy birthday era nga obubaka buno buvudde eri omukyala kabejja kawagi Shamimu Mayanja neetaaga obugalo bannange ono gwe mulaba presidential candidate 2026 ate nga tugenda kamuwa inshallah biidhini rahman mpozi ng'ogasseko Haji Hussein Baale ono golaba alina PhD ku myaka 26 bona ekyo kintu ky'amaanyi ku nsi ya Katonda mpozi ng'ogasseeko Muhammad Lugemwa
Uyugula bakamutikira nno. Asoma bya business. Maama abaana bonna bozadde osobola ogezaako balaba. Bonna baana b'amaanyi. Okuŋŋaanya abantu bonna bano si kintu kyangu ku nsi ya Katonda. Naye basobola ogezaako kubanga bakola ebyenjawulo. Basobola ogezaako kubanga batuukirira abantu ab'enjawulo. Mutuufu kintu ky'amaanyi. Era nga kutegeeza ati maama ekyamazima amaanyi go tegafudde busa. Ekyamazima kiwali weetaaga abaana basobola ogezaako kubanga bakituukako. Tusaba Allah asobola ogezaako kubanga akwongera emyaka mingi. Asobola ogezaako kubanga akuuma. Kubanga ekyamazima balina bingi bye baagala ogezaako okutuusaako. Allah bw'anaako obulamu obwo insha Allah tegagenda bukuba bagenda asobola ogezaako okukola ebyamaanyi. Butere ne kabaka n'asebera okagana nze bigikyamu yawulidde salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Toyanze ke bigikyamu. Amina. Banendoza message etuuse bulungi. Presidential candidates bidabiri mukaga kabonero koti. Okutandika n'omwaka ogujja tugenda nga tukuŋŋaanya emikono. Naye nga sinaba kwesimbawo mulimu abantu besaagala yadde okunonda yadde twe bantu abali wano bambi ne mutanonda sisalwa obululu bwamwe tebwonsala naye nga 2026 ndi ku ballot paper ngenda kwesimba ku president w'eggwanga Uganda. Nze mukyala nze kagenda okuyita muntu gwa pulezidenti nga sikayanye naaliko nga simubye tanzibye. So 2026 kabonero ekoti yange Aliya agirina si bya lusaago ekituufu ngenda kwesimbawo. Mama wange abeera atya nnyo naye okimanyi nti nze bwe mba ŋŋambye nti go mbandi wakugenda sijja gikuwa kubeera mugambye tononda naye nga bambi njagala okusookera ddala okwebaza abantu mwenna abaze wano ku lwa maama wange ku lwaffe ne famire yaffe. Njagala okusookera ddala okwebaza abantu benkulaganye nabo okutegeka kino. Mu kusookera ddala nga sinayogera nga Shamimanja njagala njogere nga omwami Jebbi. Ngenda kumutuuliramu musajja wa nsonyi wali around naye bangi temujja kumulaba. Njagala okusookera ddala okwogera nga omukulu Jebbi naye kino saba tusirikeko nga njogera mu Sudaani wano si wajjajjaawo. Ngenda kwogera nga Jebbi oluvannyuma njogere nga Shamim. Ekifo kino kuliko rooms ennungi ddala abaali basuzeewo basobola okutestifyinga nti rooms zino nnungi nnyo ddala era omuntu yenna aba yagadde okusulako away from home ojja n'ofuna amakaago wano. Baddaabiriza bulungi nga customer care kalungi nnyo ddala ate nga bantu abaagala abantu. Ekifo kino waggulu tukolerawo parties n'embaga ez'abantu abatonotono. Omwami musanyufu nnyo okuba nti tuli wano era maama akwagaliza amazaalibwa amalungi. Byonna ebikoleddwa wano olwaleero mmere biki byonna omukulu Jebbi yabiyimiriddemu. Neeyanziza nnyo era neeyanziza nnyo okunjagala ne ttiimu ya Jebbi Suits and Lounge, Jimmy nga manager and Stanley mwebale nnyo, Raymond, buli omu akola mu kifo kino. Munjagala nnyo ate nange mbaagala nnyo. Olunaku luno mulifudde colorful olw'emmere ennungi ate okutandika n'olunaku olwokutaano mpaka Sunday twataddewo ekigere that is molokoni n'akamonda akaboiro ne mwogo owa boiro kosa n'enkoko eŋŋanda nga ya boiro. So wenna awulira ng'oyagala kuwuta ku nkoko oyagala kuwuta ku molokoni Sunday lwamukaaga wamu ne Friday ojja wano. My girls ndowooza tujje tuwute ku kigere abantu bakitegere nti wekiri. So omukulu Jebbi Jone nkwagala nnyo webale kunjagala. Kati ngenda kwogera nga Shamim Mayanja oyo n'omukulu wa family. Njagala okwebaza abantu mwenna abanjagadde. Siri muntu mwangu kwagalika
naye abantu banjagala bambi besanga banjagala omuntu yenna okubeera nange olina kubanga osibye pini siri mwangu nnyo naye ate nga njagalika bwe njagala omuntu mwagalira ddala gwe wantama bwe njagala omuntu mwagalira ddala era ntera okuwangala n'emikwano omukulu mbabaliddwa bwe nasooka okulaba mu art industry era byonna byonna byenzanya abantu ne munyumirwa director wange oyo yeyantendeka byonna byemulaba ne munyumirwa yeyanzijjamu eyo talent nti kati osobola okusesa abantu nali muntu ayomba nga karakita yange yakuyomba n'amala nanzijayo ati navumbula karakita endala omukulu mbabalibra bambisa otolere ku bantu salama kristi wevu ndi kyendi olw'omwami oyo abalala bonna ba directors benina baani bandabirwa kuba nti ye era mpangadde naye wamu ne mukadde gwendeeta ayaniriza nezija nzize enkola n'abantu bangi basumaya bagenze n'abalala bangi nenzija nesisinkana abantu bensisinkanya omuli Aliya nanfuka namusanga ndowooza alina omukisa ne tu breaking through abantu ne batutegeera ensi yonna okutandika okutwogerako twakikola ne Aliya nanfuka era naye ne mwanjulira maama kossa ne baganda bange omanye buli gwendeeta mubanjulira Aliya webale bambi kungumira siri mwangu twevuma n'Aliya omuntu yenna n'alowooza nti enkyawe tebaddamu naye bambi twesanga nga tuzzeemu ate ne twogera Veronica Nakai, my fierce ladies, I love you. Yeah, our treasurer Hafi bambi nguvuma bambi kyenategera temunyiigira Maria mwebaze tulina ebintu byafaawo byetulwana netubirwana netubimaliriza mumpi munnange tubirwana netubimaliriza webale kutwagala na famire yo ne mami mugambe tumwagala nnyo tumwagalira ddala banange nzaalibwa ab'empologoma bamama banzaala bampologoma ate abanzaala ku taata bamutima neddira mutima omuyanja era ffe tulina ddamula nga sinagenda wanajagala kubajjukiza nti Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda yakyalina ddamula wa mutima era yo ddamula tukyalirina yenna awulira nga kimukosa mu ngeri yonna osobola okunywa obutwa naye nga ye Charles Peter Mayiga yakyali Katikkiro waki wa Buganda ate nga yeffe tulina ddamula abayanja so zaalibwa taata nti kirungi nnyo okuba nti lunaku olwaleero ne taata wange wali wano ku mukolo guno nga mukyala waaweze emyaka 6 taata waali njagala okubategeeza nti bamaama bange ne bakojja bange buli muntu yandyegombye okuzaalibwako mu famire y'abamaama bange saidi y'obukojja bwange balina laavu sigirabangako ntambudde mbedde n'abantu banaye mwe bano abantu balina omukwano si baganda se sibayita baganda bakiga but these people balina laavu wagwayi abantu mwena abawangadde nange baali nali mbatuteeko emunyonyo ewakojja wange wali wano ne mushutingirayo nga talina gwagambye nti wuyiwayi emmere ne balya buli kimu nyumba ne tugikozesanga bwe twagala mbatutte e Masaka abantu bangi wano bendikomenlize mugende Bombo mama wange mukubira simu ne mugamba maama nina mukwano gwange yeetaaga sajja yeetaaga kuyamba yeetaaga kino n'agendayo ne bamukolako ku bwereere nga mama wange waali tavaawo ng'oyinza okugamba amumanyidde ebbanga ne bamukolako ne bamujjanjaba nakukubira simu nagamba mukwano gwo bambi yateredde bano abantu balina omukwano Maria can testify abantu bangi babaali abantu ba streamline bonna bano abantu balina omukwano si bano bokka be mulabako ne bamama bange abalala abatasobodde kubeera wano ne bakojja bange abatasobodde kubeera wano bano abantu batukuzizza nga batwagala nga batulaga eyo laavu tuyinza okufa tetusobola natwala laavu yaabwe gye balina eri abantu baagala omuntu gwe batamanyi ne gwe bamanyi era abantu bonna bakojja bange bamama bange be bayambyeko bambi mwandibajjukidde bano abantu baagala nnyo oba jjajja waffe yalina omukwano omungi bwe gutyo simanyi oba jjajja waffe musajja simanyi naye nga bakojja ne bamaama Allah abaddizeewo ekituufu mulina omukwano wallahi mutalo omukwano gwange tetugulabangako
fe mutwagadde banaye nina sharia yange gisaliramu ewaka yayulika naye naganda okugigaba nze nga ne mama wange kikuba ze nalinga nzisalira mu sharia za mama wange nga zingejjako bwenziki naye nga nzisaliramu omuntu yasooka okuntwala ewajja kijja naati nangula sharia empya yekojja wange oyo gwemulaba watudde nakati nkyagirira nkisaliramu ewange ewaka kisobola gyerabira n'omwami wange mugamba eyo sharia kojja wange yagingulira batwagadde twali ebyennyanja ne bintama abantu abasinga balumanyisirya byennyanja oyo Aliya wabiriire kumpi ngulamu muguka kojja waffe yali atunda ebyennyanja nga buli lunaku tufuna empuuta emmotoka y'empuuta eyimirira ne mujjako bye mwagala neyeyongerayo buli lunaku nga tuli empuuta byantama kati sibirya mwebale kubeererawo mama waffe mwebale kutwagala kojja tubakakasa nti omukwano gwe mutulaze nga tukula tugenda kugubalaga bwonna bwe mutwagalira kojja bwonna bwe tusobezza bwonna bwe tubanyiizizza tuli baana mutugambe nga bugambi tishamimu kino kyokoze tekiriyo kojja wange ono w'emunyonyi alinga nze ayatula nnyo era akugambirawo kashamimu kyolaba kyokoze ekyo nga gyekiri temuli ayatula nnyo era abantu abasinga nawe tebamwagala lwekyo naye kojja genda nakyo mu maaso infact kirungi nnyo sigala ku mazima abantu abakwagala bajja kukwagala ate abasigalawo abo be babo abagenze si babo ffe tukwagala banange tubaagala abantu b'empologoma tubaagala nnyo tubaagalira ddala maama waffe ono mukyala alina omukwano ffe tetugulina singa tusobola okubabbirako bakojja baffe ne bamaama baffe akatono bwe kati ku ngeri gy'abaagalamu tewandibaddewo omuntu amala lunaku nga tanoonyeza ku maama mmeti muganda we bwafunako ekizibu ffe tetwebaka ajja kubatambuza mpaka kojja bwakuba essimu maama n'atakwata naddamu nakubira n'otakwata ng'akugamba kojja we yafunye obuzibu munoonyi mukubidde n'atankwata agenda kubeera ku pressure mwena mumanyi ayina ebizibu bye singa atya maama waffe ayina nnyo omukwano bange si kufefeka maama tukwebaza weebale kwagala mikwano gyaffe weebale kutwagala weebale kutubeererawo tukunyiiza ng'abaana naye tweyabyangako byama byaffe mu maaso go ffe tetusobya ekyo tukimanyi otubikkiridde otubeereddewo mu buli mbeera tukwebaza nnyo maama bombo abanago ne maama wange gwe bagamba maama kololo maama bombo munamagye gwayambala bwatyo abantu basobola kutegeera nti munamagye yafuna nemmedo okuva ewa pulezidenti okujjako yafuna mmedo okuva ewa pulezidenti bamusiima dda naye olw'okuba bakyala bakozi b'amaanyi yalemerako era omuntu yenna bw'ofunamu obuzibu ku ddwaliro gy'akolera ebizibu eby'amaanyi operations kulaba ENT baani abalayisa ate nga bakolera gavumenti bambi okubira n'ogenda ebbombo maama wange ye ali mu myaka kati mukama kumwebaza baganda bange alaani nkulaba Ambrose yaguze keeki ya mukadde ng'ali eri n'abalala abatali wano babeka ba Moses Shadia wali wano Uzaifa taliiwo n'abalala tuli it is a big family mwena mwebale kubanga tukolera wamu kuba Ambrose maama yamukubidde essimu nga wabulayo bannaku 3 n'amugamba Ambrose birthday yange ya 23 njagala keeki iye maama n'agamba maama yo keeki njiguze era n'amugamba maama sente nzitaddeko banageze siina nnyo kyamaanyi kyentaddewa addiko like concepts yeyamukoze abajebbi ne batuwa ekifo n'emmere keeki sham cakes n'agikola wamu ne Ambrose iko photographer and videography bali ku bifaananyi bannamawulire mwenna abali wano mikwano gyange Lugia mu Sudan Elijah n'abalala mwenna abali wano banange mwebale kunjagala bakomedians mwenna ababadde wano mwebale aba Pillars Medical Center mama wange gye bamujanjabira nange gye nzaalira omukulu yavaayo omwali wano Abdallah Yahya akolera wa police naye waliwo ene walala Cyprus
ku Cyprus yena yagala okumukebera omusayi gwonna ogw'enjawulo musayi gwonna olina mwana mulwadde nga kyakakebera musayi infections biki Abdallah Aliya olina ennamba ye osobola ogigaba n'abalala banange njagala okwebaza taata wange wali wano ab'omutima tuliwo omu babiri basatu ne mukutaawo tetuggwayo ffe tuli b'amaanyi nnyo ne shifula ab'omutima wetuli wano taata wange nkwebaza okuba nti okkiriza nobeera wano mugonvugonvu abadde mulwadde naye waali tukwebaza okutubeererawo tukwebaza nze nkutawaanya nnyo jata jangu otwaleko wano jangu oteekeko wali jangu otwale wano naye tonkowangako bakomejja bano bakwano bange benkola nabo wabamanyiira bakutawaanya naye wabamanyiira neyanziza nnyo neyanzege baogi bange banaitera nnyo okwogera ku Farida Nakawesi Farida wibira ku bantu omukyalo oyo mazina y'emyaka kati 2 nga tuli bamukwala twasinkana tuli mu P5 munamungona salafu nga tuli bamukwala nga tukyankalenya essomero nze naye temumulaba ku siriko etavumye yerikatyo twakuma essomero twakuma essomero tuliteeka wali Sara na Maganda Hanifa ubira ku bantu wakatunga sweet abo ba ogi bange banamungona salafu gye twasomera awe namungona essomero lya ddiini era mutulaba naffe tetubuuka buuka tetuvavaako nina wano eddiini etussa nina wano abantu jona oyo nkuze naye nga tujjojomya namungona oyo nkuze naye mama yatukuzizza wali enamungona nga tutunaffe n'ebikajjo naye nga bwe tubirya naye waali wano vije kyamu mubira ku bantu sweet banange omuvubuka oyo anjagala nnyo ate nange nkwagala nnyo mukwano webale kumbeererawo webale kunjagala bambi muvubuka wa ddiini nze nga sinamusisinkana nali manyi oba bavije kyanga simanyi nti namusiraamu naye alina eddiini omugya tasobola kukkiriza he so calm ali disciplined ate nga muvubuka muto naye ali responsible namuwadde short notice ku message ya maama naye nemugamba ku luno atera okunkolera message zange nazimperereza abantu bebanjagala naye azikola agazibu recorded namugambye ekyamu njagala ku luno message maama emutuukeko ng'oli live nagamba hajati nja kujja abaddemu n'obuzibuzibu olwaleero nga manyi tagenda kukimeekinga naye azze kitegeeza maama gye tutambulira tukoze emikwano kyamu asobodde okujja n'abantu be bambi abakyala mujebaleko baswiti mwebale kujja mwebale kwerekerako kyamu bananga abaagala message vije kyamu wali ayogerera movies ate ashootinga ne video eza movies akola ku TV ku Delta TV akola ku TV naye ayogerera bulungi movies z'omukwano kati nawe yenna ng'olina message ng'oyagala giwa muntu ogwowulira ng'oyagala osobola okugiwa kyamu n'abeera ng'agikutuusizeewo omuntu gw'oyagala bambi he's a very disciplined guy very responsible ate ng'awa abantu ekitiibwa banange tulina mama waffe amanyi ffe tuzaaliddwa abantu bangi mu kikoni gye tuwangalira tumazeeyo emyaka kati 14 tugenda kuweza myaka 2 nga tuli mu kikoni twagendayo nga tuli bato ne tutandika okukola tunyuka leeti sawa 8 nvaayo 8 ogw'ekiro nenzireka twasangayo maama n'atuzaala nze wali awo okumpi kati navaawooko nenzirako kumpiko era kumpi naye atambula n'ava eri gye twava n'ajja ku dduuka eno ate n'atwalako n'alaba ku muganda we yatuzaala n'atuzaalira ddala ekizibu kyonna ekituukako abaawo mu ssanyu abaawo maama jjajja waffe buubirako ku bantu bakulabe oyo yatuzaalira ddala mu kikoni era mu kikoni teri atukwatako nga waali abazzukulu we bali wano njagala okwebaza mwami wange amiina jjajja omukulu waali awo
ebintu ebisinga nowedda ka pressure katuliko ffenna bwemukubira omugamba naye bannange kino nga kiganye kiri nga kiganye nakikwasaganya we bali kwagala mama wange we bali kuba mukwano gwange mu byonna yo my friend ate nga tukola babiri ffenna kampuni weri wano banange ndi mutembeeyi wangoye ntembe yangoye kosa n'engatto naye nseeramuko katono kuba ebintu byendeeta bya mutindo ntunda engoye z'abaana ntunda ez'abakyala kusa n'abaami n'engatto kati ayagala okwambaliza omukyala abeere elegant kosa n'abaana kosa naawe okuwunya obulungi mateeka bannange mateeka obwowe buli obw'omunyumba obw'abantu kosa n'obw'omu mmotoka mujje mumpagire edduuka lyange liri wali ku Sapolo Road bw'ova ku mafuta ga oil kombukawo kalina bbiri zibale omanyi banaye mbalagirira ate ne munkubira zibale nti kalina emu bbiri ku yokusatu kwoba ojja mujje mumpagire entembe yangoye omwami wange mukubi wa bifaananyi kati naye mujje mukole ki mumuwagire mukwano gwange atembeeya bikunta mujje mumuwagire atunda bikunta kosa ne kapetisi ez'omu kisenge naye aseeramuuko ate ye muba mwetaaga ne mukubira nze kakasitoma ke yake katonomu kati mwetaaga ne mukubira nze ne mubayambako naye nga bambi ndi musiimu nnyo maama tukwagala n'ebyotayinza kukkiriza meseji ya haji gy'oli asaba Mungu atusobozese omwaka ogujja Mungu atusobozese tukutwale ku nnyumba ya Mungu era akugamba nti eri gyali ku mawanga buli lunaku asiiba agamba atambulira ku dduwaazo akwagala nnyo akwagalira ddala alumiddwa nnyo okubanga wanataliyo naye ng'akugamba nti akwagala nnyo akwagalira ddala weebale kutwagalira bazzukulu baffe bano n'obaagala nga ffe bwotwagadde Ranani Ragiba Shifla Muktaalu mujje mwejjajja meseji papa nina omwana omukulu ddala nsinga obuwanvu ate namugambye bwemba nnyimiridde kati olina kuyimirirako eri papa jangu wano ono ye mutabani wange omukulu yamaze P7 twamaze P7 tuyingira secondary nekuddako ono Ranan ono bamuyita Rahim Biko Ranan Biko Ragiba Biko kati ngenda kuwa mukulu wange akazindaalo ate naye ayogereko the family name is Biko however I don't have your family name izeze Shabimanja I'm a celebrity. How are you, children? Happy birthday, Jaja. njagala kusuubiza jjajja wange birthday nnungi era njagala yongere kufuna emyaka. I thank my parents for caring for me and my family. My grandmother. I thank my grandmother for being such a wonderful mother to my mother. I thank my father for being such a wonderful son to my grandmother. Wow. I wish you a happy birthday, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birthday to you.
Nessanyu lingi era wadda wenzirako wali wadda amaziga gajja wa bye tuyiseemu ne mukadde n'omukwano mungi gwatulaze n'ennaku ennyingi bye tuyiseemu okulaba nti tutuuka ku kkola lino Mungu lyamutuusizzaako era tusaba Mungu amwongere emyaka gyonna egisembayo. Allahumma amen. Siina nnyo bigambo bingi Shaimu abinjogeredde naye nga tulina essanyu lingi nnyo era tusiimye nnyo okulaba bannaye muzze ate ne mutulaga okwagala mutuwadde ebbanja era naffe omba nga muyina emikolo nga gino mutuyite kubanga bannaye tuli bantu b'abantu okuviira ddala mu bakojja baffe ne kusaidi y'abataata lwekuba Shaimu takyogeddewo nabo balina omukwano mungi kusaidi y'abataata. Assalamu alaikum. Era Bruce, thank you so much. Amani, thank you. Thank you so much, Dr. Bruce. Mujagadde nnyo ne mujagala n'abantu b'embalaga. Kano kasista kange wembeera nga ndi busy lubeerera abantu abasinga bandaba bwensindika awantu ne mugamba gendawo omalirize ekyo bwemba nina kyenkola nga kubaze mbukabuka ku mulimu gumu nenzira ku mulala Aliya ampita otya ayina erinnya lyampita Genomakyadayisi Genokulosa mbukabuka ku mulimu guno nenzira ku guli basi kati nabadde namugambe bannange era ntunda ebimuli ebirinakyo nabitambise juza taata akimanyi fe abayanja tetukola mulimu gumu si kyekyo taata tetukola mulimu gumu bajjajjaffe bakireka anti tuva musadala engadda papa wuno yasimba ebimuli byange bino bivaamu ki ebimuli gyebirya kakati kasista kange kano kawala kampisa kabaze okusoma naye kakola naye akola twetaaga omusajja nga ali responsible ng'alina ku ssente bannaako omusajja omwava akireke abasajja abaavu mugende bannange muwase mu famire zammwe tetugenda kuweerera baana baffe mutandike paka muntere y'amazzi mu kiyigo ono omwana atumenye kitegeera atumenye mulungi kale kwegamba alabika mu bantu ate alina empisa ekyala alina eddiini byonna alina eddiini. So thank you so much. Webale kutankoowa webale kunjagala ndi mukambwe mukimanyi naye tankoowa ne bwe muvuma leero enkya ne muyita ajja. So I love you nkwagala nawe kimanyi nkusuubiza okubeererawo buli wonjagalira wendi ndi baabawo twebiri twabigaana ebya simanya maama simanya biki twabigaana ndi baabawo wendi wonna kyoyagala wendi nagamba nafuuka maama. Yes, so bambi mwebale kunjagala ne mukaagala nange mbaagala nnyo mwebale nakwagala abantu bembambalaze banange kati Haji tata w'abaana. So nina okuwagira Haji wona wanjagalira wendi nze Maama Sopa Kalasti waddinganye official waddinganye Haji tata w'abaana. Haji yafuuka muntu wange ntyo wayagalira sapoti yange waneetaagidde Maama So wendi. Haji waliwo abantu abamu abavaayo ku mitimbagano ne bakola statement ezatwewuunyisa nti omukazi yeeruse nnyo. Ensonga eno yakuyisa etya bwe yagwa mu matuugo? I think ffenna tetuli bankula y'emu, tulina family backgrounds za njawulo, twasomera mu masomero ga njawulo, abamu ga singo abalala gaki, so buli omu engeri gyakwasaganyamu ensonga y'endala nnyo. How to reacting about how broken hearted we are naye eyawukana. So everyone is entitled to their opinion. Ayogere
lwakuba maybe some statements tezinyuma nnyo mu public kuwulira, especially when people have shared a life and a moment. Personally, that is what I think about it. Yeah. Wanji omukulu jostedde ebbanga lyabeera naawe n'ovaawo n'ogenda kiki ekikuumizzaawo essaawa zino ng'ogyekokugamba nti taata w'abaana Haji muntu mulungi talina buzibu wamulekerawo emyaka 2 n'omusobyo kati nkomyewo ssebo abadde oteesa otya nkomyewo ssebo kati okomyewo full swing bwewagwanga pepa ya primo obagoba mu kibiina oba waddamu n'otula n'okola kago waddangamu ebibiina nze mu kusoma okwange nali bad nalina ku government sponsorship kuba siriya 4 kati ebyokugwa ebibiina ebyo byammwe. Omukyalo leero twabadde twekuba kifaananyi. Lwaki buli ssaawa tuba tulumya? Tetusobola kukolako bintu nga ffe tunyumirwa bunyumizi. Tulina banga tulumya bulumya buli ssaawa. Nedda tulina project nga ffe ng'abantu, a business project, so tugezaako okulaba engeri gye tuyinza ogistructuringa evaayo etya eneetuuka etya mu bantu. So some things ebintu bwe bityo biba byetaagisa. Ate bw'obeera ku lugendo lw'okukulaakulana ng'omuntu olina okumanya nti tokolerera bantu. Togenda kukola kintu ng'olina gw'olumya, ogenda kwekanga oyonoonye, wabula kola nga weekolerera. Because abafirika abasinga tugula ebintu bye tutayagala okuimpressinga abantu be tutayagala, which is very wrong. Like tulina okukola ebyo bye twagala ffe twesanyuse nga ffe. Yeah. Ekintu nedda sirya mama sebe byange gokola omwana ekintu kiri wekiti kisinziira ku planning, like planning essaawa eno kye tuli mu kutunuulira, we cannot bring up more expenses ng'ate tukyalina ffe nga ffe tukiyita limited income. It may be big to some people and they expect okulaba abaana nga beeyongera mu numbers, but we need to maximize our income, to maximizing tuweze capital, tumanye nti bannanga obuwumbi buna tubukubye wali, then ebisinga bisobola followinga inshallah. Okutwaliza ewamu jojo badde obuze ku maaso go mbadde mwogera naye ensonga kirabika nti mwazigonjo lwaki mwasazeho okuva saawa zino, lwaki mwasazeho okuva, lwaki temwasobola kutuuza mu biseera myaka ng'esatu ebiri? It's a coincidence. Yeah, tetugenda kulagira Katonda kusalawo bintu. Ekintu kyaleese kyekyo kye tugenda nakyo, bwe kiba kya time eno kigenda kuba kya time eno, okitegeera. So tetulina buyinza kuffe ebiseera ebisinga, waliwo ebintu bye twagala bibeere naye oluusi ne bitagenda ng'engeri gye tubyagalamu. Allah n'agamba nti ekyo kibeere bwe kiti oba bwe kiti. Omulundi guno tusuubire mbeera ndala yonna amasu this time around ozze togenda kuddamu kuvaawo, ozze ogenda kufumba. Allah tagera mukulembeza obufumbo. Allah tagera kibi. Allah tagera kibi. Allah tagera kibi. Buli kimu kivaamu ekirungi. Ekyo abantu we bali kiyiga nti ne kye bayita ekibi kyandibwa ekirungi. So ebiseera ebisinga bigenda okututuukako era nabyo tetulina control yabyo, bijja tutuukako. Naye ffe ng'abantu tubeera positive about life, ne tugamba nti twagala life eno tugibeeremu bwe tuti, tukwasaganye emyaka gino, tukwate emyaka 5, mwana wattu tukuze jubiri, mwana wattu. Naye ebintu ebisinga bijja ne bigwa ne bitambula. Life bwetyo bweba.
and it is the life of a man. Prima Kadash, omwami George ebibala gy'abadde yafunayo oli lwedde okwaniriza mukyala we gyazalamu omwana n'omwana yennyini oli lwedde eyo emboozi egenda kubeera yaffe nga famire era nze njo gisalawo. Owaye ba Facebook inrows bagambye nti olabika otambudde nnyo kati kaseera okuba nti weekubye mutima n'okula okutambula ennyo asiridde ekisinziiro abadde atambula alaga bamaze otatambula abeera avuga bonna baddi baze siraba ino omu ali awo ayogera nga alina omuntu amaze oyogedde musi bulungi wulira kyekyo tuyagala mukyala tumubuze mama so mama saakooye bannaye mwebale nnyo